Ensonga z'omuyimbi Priscilla Zawede abasinga obungi gwe tumanyi nga AZAWI byeyongedde okubanga biranda ate omukyala FARIDAH n'akazigwe kyadaki yatulaze bebi we era nno okutulaga bebi we awo ensonga ne zitandika tata bebi yani byonna mu masawo nja kubanga mbikutuusaako ate ye Edikenza ayogera ki ku nsonga ezigenda mu maaso naddala zino AZAWI ze yavuddeyo n'abanga amukoowoola nti munnange olinze ki ng'osirise gwe pulezidenti w'abayimbi byonna nja kubanga mbikutuusaako awo mu maaso awo ate ebya Samida Maite Family nabyo biwanvu mukyala we avuddeyo n'abanga munnange ayogera ebigenda mu maaso oli ku NCK TV nkugamba kimu nti mukwano nga tona subscribinga ke kade obeere ng'osubscribinga awomala ng'onyiga kade ebisigadde tujja kubanga tubikutuusaako bambi soola nakwerabira nja kubanga mbikutuusaako ebyatamala emirundi ali atya era bigenda bitya bitambula bitya byonna waneno ku NCK nja kubanga ndukuwa ndowooza kantandike ne AZAWI. AZAWI eyavuddeyo n'abanga akuba omulanga eri abayimbi era emboozi nze nzibatuusaako era kye nsobola okugamba nti Abannayuganda basanyufu nnyo era bavuddeyo ne babanga bamuwa obugalo abamu ne bamukoowoola ne bamugamba nti maama kwata ebimuli byo ng'okyali mulamu nti munnange si kyangu okuvaayo mu bayimbi bonna be tulina mu ggwanga Uganda nga tolina kyotidde totidde nti oba oliyawo ne Gunde Mwendi bajja kungoba gwe n'ositula eddoboozi n'obanga okoobola abayimbi banno nti bannange musitukiremu totidde nti munnange gavumenti Mwendi oba oliyawo eyinza okuntambulirako. Bannayuganda basanyufu laba obubaka buno bamuwadde tambuliza vidiyo eno mpaka wa Uncle AZAWI kasebo kalumiddwa omutima ne keebuuza lwaki bayimbi banne baako basirise nga Bannayuganda banyigirizibwa bambi kasebo fe munnange omutima gwamenyekana ne twosonyiwa abayimbi bonna twabavaako baatuvaamu bakola ne federation yaabwe inikesa kasonde ke tubawadde akafe mu nsawo zaffe tekabamala ke bakoleredde nga bakakwata ku kittavu ky'eggwanga nga bakagabana era Mukama yayambye mu kujuna natwotakano ka app buli alumu ennaku nga yaddala ali wano yayogera ensonga emuluma batujogawo nga bagamba lefe tuli bakyamu mubimanyi kano kamisa kisemakula kasakaramba mbusamisa kisemakula yavuda nagamba mbutula byagoyo oyo nga tubanja kabaka mbubba bali ku ground talaba goyo oyo ku batwala seneza gwanga baba nyini abayimba bakoze federation bade seneza gwa talaba goyo oyo ku Bannayuganda bali makomere watali musango talaba goyo ku Bannayuganda bamiddwe ddembe lyabwe eryokubeera abalamu okubeera batata ba mama talaba goyo nga fetuvude mu ggwanga eryaffe ne tugenda ku mu malungu omanye kasana kali wano omanye musana gwe ne mukalisa waza leero talaba goyo nga abantu bali makomera talaba goyo nga tewali madagala mu malwayo talaba goyo oyo gonna balyawo simanya ne bawandikira nnyimba efe abayimbi abaffe twasigaza abatono ddala tubabalira ku ngalo nti bambikano ka AZAWI nti oli munnange yani King Saha nti oyani bizikumi oli fefe bano epasi webato wetuwabala ku ngalo bakwerondamu waliwo ensonga enkulu lwaki Museveni addira si oyo yekka omulala wuno naye avuddeyo n'amugamba nti maama jangu nyina ekirabo kyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuyimbi gwe bayita AZAWI jangu okime awaadiyo n'ebimuli ebyokwebaza. Nja kusaba abaana mwenna abakozesa social media abawagizi era abalwanirizi b'eddembe abaagazi b'ensi yammwe abalumirirwa abantu n'ensi yaffe Uganda bengamba bokka nja basaba nti amaanyi ge tukozesa nga waliyo omuyimbi yenna avudde n'ayogera ebyekisiru ebiri against obulumi bw'abantu bwe bayitamu n'osanga nga for you page yonna tugijjuza nga buli wasetula bwati asanga vidiyo emuvuma buli wasetula bwati asanga vidiyo emubuulirira buli wasetula bwati asanga vidiyo eri mu kumulaga ekituufu nga mujjukira ekyaliwo ku Juliana Kanyomozi bwe yavaayo n'ayogera ebyekisiru nti twamukuba for you page nejjula n'atuka ekiseera n'avaayo ng'akaaba n'amaziga nga yeetonda olw'ebigambo byayogedde era ng'abimenyawo. Mbasaba amaanyi ago gennyini ge tuba tukozesa ku muyimbi nga AZAWI eyavuddeyo n'ayogera ebigambo ebigatta
kulumi bw'abantu bwe bayitamu oyo mwana muzira era nze madamu I salute you wabikoze omuntu eyayogedde nga tafuddeyo ku management ye gy'akoleramu yaswangiza avenue newankubadde nga akimanyi bulungi nti manager Roger wa NRM n'atatya kugera bigambo bifaanana ebityo oyo omuzannyirako eya mentioninza abayimbi ng'atandikira ku abo gavumenti yafuula baddarlings baayo mu abakulira be federation n'amentioninga Eddie Kenzo Baby Cool uyo kwa Geoffrey Retire imagine MP Mulamba wa National Unity Platform omwana n'avayo n'agamba Geoffrey Retire ngo sirise olutalo luliwo saawa eno olw'obuli bw'enguzi ngo sirise sikusayininga kipapula kyekimala nedda oba kitegeera n'amentioninga ababe bennyini balinawo mu gundi emu management emu bawininwaji bavinka bonna n'abajjayo nga tafuddeyo ku kiki bagenda mukola tafuddeyo ku kiki genda kuddira ku mirimu gye naye olw'obulumi bw'alina n'agamba nedda kisusse omwana yanjogeredde ekigambo ng'abuulira mu Abannayuganda muddemu amagezi mutegeere nti abayimbi bano be mulaba bazungira wammwe mu butale gye mukolera nga bazze okutunda obutiketi bwabwe n'obbasaba nti mubawagire drive baziisa wammwe tebaziisa Kololo baziisa Muwino baziisa wa Kisekka naddala wa Kisekka essaawa eno abayimbi gye beegumbulidde okuddukira otunda obutiketi bwabwe abe wa Kisekka mumanye abayimbi ababawagira abayimbi abatabawagira mugobe mbwa tebazungira wammwe omuyimbi kyawagira abantu ye muyimbi asobola okuvaayo n'akozesa eddoboozi lye nga bw'olaba AZAWI nga bw'olaba Saha Every Music bano likodi era butida abaana abato nga bakulaga nti nedda awamu n'ekyo nga yaliko nga manager wa NRM nga yagendako ne ku kitebe kya NUP n'akuba amasasi Katonda tiriwo n'abantu gwe bayitanga simanyi sipapa za naleero naye omwana akulaga ali ku nkyukakyuka gy'ayagala omwana yetegeerera abo be bayimbi baffe abayimbi abatuwagira naffe be twatuwagira abayimbi abawagira gavumenti ebawagire abawagira abantu tubawagire abo be mulaba bonna abeefudde abakabi olwaliro zibi awadi ze bawangula simanyi zipaamu awadi simanyi paamu Jomeira simanyani ebyo byonna maanyi g'abantu Katonda mwayisiriza obatuuseyo gye bali naye ne bamala ne basuulawo abantu ne bagenda gavumenti tabawagira nako lunaku na lumu oba kitegeera waliwo omuyimbi gwe twakigamba emabega eri tumugamba munnange n'amalala ago g'oleeta ng'abantu be bakusitudde okutuusa awo n'awakana n'avimba n'awaganyala ne banna abategeeranga ne bamugamba nedda abo tebakumanyiira maanyi g'abantu gawa bakulipira bulipizi essaawa eno ali ku ki abaali bamumanyi luli ensi ze yatambula luli n'essaawa eno bwazitambuddemu kiri kitya byebimu oba si byebimu ago simanyi g'abantu kitegeeza nti abantu mulina amaanyi agasobola okuzimba omuntu n'agasobola omusuula bwe musobola okusuula gavumenti ennamba ate abo abayimbi bwe baba baagana okwogera ku nsonga eziruma abantu nammwe mubazire mubaveeko musonyiwa abayimbi b'e Uganda bwe baba nga baakesonyiwa Pulezidenti w'ekibiina kya NUP agamba nti munange ye abayimbi bamusobera era yatuuka ku pointi gy'aliko nti oluusi atya n'obagambako kubanga mbu abasinga obungi bamumisinterpretinga byayogera era nti kyekyo ekintu kyova olabanga atya nnyo okuba ng'avaayo okubakooboola bibino. I don't want to speak so much about artists kuba munaye ba artists bangu nnyo ku misunderstanding nga lwe nasembayo okwogera ne ba artists bagamba n'abavumi naye ngambeera mbagamba ag'amazima kuba oluvannyuma lwa byonna nabo bennyini bajja kukiraba ensonga lwaki ba artists abamu basirise kuba bali bought out. You remember there was 30 billion that was passed some time ago for apparently developing artists. Up to now, they cannot tell you what that money did. There was an effort to push for the copyright law to be amended. Esobola okuyamba ba artists. Naye ba artists baba keeping nga ba beggars. So many of them are being used by the regime. No wonder you'll find them even when they know the truth. Ojaba sanga nga tebalwanyisa amazima.
But we salute those that have stood for what is right. Mwebale tuyinza obutaboogerako nze kati ba artist abamu bambi mba saagala baleetera bizibu kati saagala kwogera ku mwana ono muto Azawi naye alina obwongo buli nga bwa muntu wa myaka 50 kubanga alaba ebintu n'abyogera and she's a girl, she doesn't need so much as a star. So we salute you, young lady, and many other artists abayimiridde ku mazima. Nati we also have senior artists that would have otherwise used their voices, but they prefer comfort. They prefer to be comfortable. They are silent about the pain of their people until they are the victims. So while I salute the artists that have stood with their people, I know that some artists ought to look deep into their conscience and know that it is these common people that help them rise. And if your people are not okay, you're also not going to. Abayimbi abamu nga Epasi agamba nti nabo bali mu struggle era ekintu bakiri muti naye mba abantu bayitiriza okubanga babalagira baagala mbu babala directing ekibalina okukola bagamba nti si kituufu nti nabo struggle mwebali naye baleke abamu be directing bamanye ekyokola okusinga nti onaakeera ku makya ogambe muganye okukola kino ate kino bibino nno bigambo. Fact yagambye ne police nabo baliko kuba directing nti wa demonstrating we muti nti nabo bakimanyi balina kibalina okukola naye police oba bano abali mu government nabo babateekako embeera embi. Guys, we're offended by how these people move, and it's really sad that they want to tell us how to react. How can you ask me to react the way you want me to react when what you're doing is wrong? People are placed in positions to actually make sure that the life of Ugandans is easier, is softer. People can find a way to actually feel happy being in their country. People in Uganda no longer feel like you can make it in Uganda. That's why so many people are leaving Uganda. You have so many bakadama. Why you're having all these things happening is because people don't have hope in making it down here. But politicians have hope every single day because every money that comes in, that they get, all this money that they get, foreign funding that should help the many, helps the few. And it's really sad. And when you see our own president stand and be against us when we actually championing this cause, saying, you know what, we do not like what you guys are doing. The president of Uganda came into power saying that he's fighting things like corruption and unfairness. When we come and say we're fighting that, he should be joining us immediately. Because what we are fighting for is the thing he stood for when he was coming into power. It's only right for him to also be on our side, but he's not. Because I think he's very, very aligned with the people who are doing what they are doing. And then he pretends that he cares, that there is change or there is corruption, it's really, really bad. We had a march. He also had a march. Why shouldn't people march to the parliament when they are actually showing that they are frustrated by the parliamentarians? Why? Why should it be hard? Why should people be in prison? As we speak, we have so many of our friends in there, and it's really, really sad. I pray that a day comes where many of us can stand. Because the problem we have is that whenever some stand, others don't stand. And it's really one of the things that really hurts the most. The first time we had a match with Bobi Wine were so many people. And the time came for us to actually move, and we were like 10, to be honest. We were joined by other people as things were going on who didn't even know what we were up to. But because of our voice and what we came up with, they joined us. I just pray that many of us stand, because what we are standing for is a noble cause. It's not something that we are trying to hate on Museveni. Personally, I don't hate the president. I hate his doing. I hate how he runs the state, but I don't hate him as a man. There is no hate in my heart. I don't think I would feel like, oh, you know what, I don't like the president. Respect him as an elder.
but we don't respect his acts. We do not respect how he runs the country. We do not respect how he protects the people who do evil to the country and the people. Because what is going to happen is that, and we all know, this is what I'm telling you, something you already know. We all know that every money that is coming from outside Uganda to come here and help us, that is actually stolen and all that, it's us that are going to pay it. We, the younger people, these people are going to be dead already. It's going to be us to suffer. And if we don't stand now, before things get worse, we have a problem. And most of these parliamentarians have to be put to book, to be honest, because most of them don't respect their positions. They were put in positions to do good by the people. And what are they doing? Most of them can't even sign a bill so that they go out there and see how they can table a topic like corruption. And some of them can't even sign, because some of them are part of NRM. And with NRM, I think there's a lot of group thinking, which is really, really bad, where people join a thing and just think as a group. You have to think as an individual, because you are voted by your people in your area. You have to respect them and stand for them. I pray we have more people in the parliament that really respect Ugandans, respect the money that comes in to help Ugandans so that it does what it's supposed to do. We talk about corruption, we don't talk about theft. This is theft. It is way past corruption. This is theft. Oye Epas naye ng'agezaako okuexplaininga ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda. Muleme okugamba nti abayimbi bonna tebabirimu. Abayimbi ebyaddala mwebali era nga beeteefuteefu abamu okubanga balwana. Ate abamu bagamba nti mu butuufu nabo bali mu struggle, naye lwakuba bo tebavaayo openire, mbu balina ensonga zaabwe. Owange tombuuza nsonga ki? Era mbu nabo bwe batuuka mu kabokisi mbu balondawo opposition, naye mbu tebasobola kubanga bavaayo mu lujjudde lw'abantu. Nga tukyali eyo oba nga tuvuddeko eyo, kyaddaaki mwana muwala FARIDAH Nakazibwe yatulaze bebi we. Namutulaga omanya bukyazaala bebi we tubadde tetumulabangako feesi, nga tulamulabawo oluusi afeesinze eri. Omanyi mu Uganda ekisinga okunyuma kiri nti omuntu wa bulijjo waazaala omwana tetufaayo okumanya oba omwana afaanana ani, naye serebu waazaala ffenna twagala tulabe feesi y'omwana. Era kyevula abaserebu abasinga bakweka baana baabwe amafeesi. Kati twabadde tuli awo FARIDAH Nakazibwe kyaddaaki omwana nga batulaga feesi. Lwaki omugambo tegutandika? Mbu omwana afaanana ani? Ndowooza olaba ekifaananyi omwana nga bwe bamumakinze. Mbu omwana afaanana ani? Mukasa Patrick. Era mbu yandiba taata we. Naye bw'oba mujjukirako bulungi, nakolako emboozi y'omwana bebi wa FARIDAH Nakazibwe ne mbagamba nti okusinziira ku Katende Isaac aka Kasuku yatugamba nti omwana wa FARIDAH taata we muwesana. Era n'atutegeeza nti taata wa FARIDAH, taata w'omwana wa FARIDAH nti y'omu ku bagagga b'omu Uganda, mbu akasente we kali. Era okusinziira ku Kasuku yatugamba nti taata w'omwana ono injiniya. Kyesimanyi oba injiniya waneeno mu ggwanga Uganda oba obwa injiniya abukolera wa. Kasuku ye yabyogera. Era Desemu Kasuku ye yasooka okuba nga atubuulira amawulire nti FARIDAH Nakazibwe ali lubuto. Desemu Kasuku eyaveeyo okuba nga atubuulira amawulire nti Shiba Kalungi ali lubuto. Kakati bino ndowooza ebyokuba nga bavaayo nga bagamba nti Mukasa Patrick ye taata wa mwana wa FARIDAH, ndowooza bino byageesinga bya intaneti. Nga w'omanyi omuntu bw'agamba nti kanteekewo kino oba kinaagenderawo, naye ng'okusinziira ku Kasuku yatugamba nti taata w'omwana ono muwesitana oba Munyankole Mukiga, bw'atyo bwe yayogera. Jjukira ne bali abaana ababiri taata waabwe era Mukiga. So naye kyonna kye kiri ekikulu ndowooza kubanga abantu balabye omwana ono feesi, era ndabye ge mawulire agabaddeko bambi finale naye nga omwana yoyo era nga agenza akula. Kibebi kirungi, kirabika bulungi. Ye mwana mulenzi yekka FARIDAH Nakazibwe kati gwayina, bali abalala bawala. So
ebyo byokuteekawo Patrick Mukasa ndowooza just bya intaneti naye ng'okusinziira Kasuku yatugamba nti taata w'omwana ono mu Western era yinginiya era y'omu ku abo abazirina abazikola dda nga bwe ziri nti we baziyita ziyitaba. Tuli ku NCK TV kugamba kimu nti obanga tuna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.